kuyimbulwa kw'abali balamu yali wankizo nnyo mujjukira nga agenda ne mukomera gye baali nagadde ne bamugamba se twagala kuteesa era abo ne basooka bayimbulwa leta era n'abanagala nayogedde nabo saayo namujja kulanga president abasonyiwa era bayimbulwa era ne kibaawo Honorable Dr. Abedi Wanika ali ku record nga gabannange some of these arrests are political. Okay, all of them, they need political solutions and one of those solutions kwe kuteesa kato tubuulira tuteesa biki de nenga abogera bali bweru wakomera well abakubanga abalanga bali bweru wa Uganda now bano kusaba amnesty biki bye babuulidde state yes biki bye batadde mu kusaba ekisonyiwo kino twagala ka report yako ate singa kubanga bw'okola ekyo olina okunnyonnyola nti bw'oyogera kabinja kana akoogerwako akabayeekera bali kuba ekibinja weekiri ekyabayeekera nje bakiyita bali ebyo byonna birina okuba mu report gy'oyogerako birina okubaamu ani komanda waakyo okay era gavumenti yamaze okukakasa nti tebatadde kuddayo ku byegattamu kwegamba eri convinced temugenda kuddayo naye kakati golowooza ebeera etya convinced temugenda kuddayo muba mukoze eki omuntu abadde akuwadde obutwa naye nga abadde meidiwo ne babukwata nga abadde abukutega ne bamukwata aba kukakasizza atya gwe okuddamu muwo omulimu ogukuweereza ebyokulya nti takyaddamu bukuwa kwatikiddwa okubaawo omukago oguttiddwa nga munene mulungi kubanga olina abantu nga Elias Lukwago abagambibwa nti bamanyako bumanya nga bwe bafuna attendance list ey'abaali mu meeting baaliwo yasayininga banajjawo ne padi ye ali mukomera alajanye nti namulwadde afuna omukisa ogugenda okufuna obujjanjabi obusingako naye baganye naye kati gwe agambibwa okuba nti olina links ku kabinja k'abayeekera gwe bakukwata na bukwasi gwe wali mu kulwana ne bakuta kati bakutadde kubanga olina ka commitment k'okoze omukago gw'ossenga muyitirivu ebintu bino abantu baffe bataabiige mwami kungu lwaki mmwe abantu baffe tujja ne twogera ebintu bino twagala muleme kugwa mu butego bufaanana bwe butyo bano bagudde mu katego abantu abo sisobola kuwa siina bumanyi bwankalakkalira ku kiki kye baakoze naye nina obumanyi obwenkalakkalira nti eriyo abagoberera nga tebamanyi gye kiraga fedda wabangawo omuntu eyategedde nga abeera omu n'ategeera nti ensenene zaagudde ku ttale naye njagala okutegeeza bw'olaba nga abadduka nga bangi naawe wagobereranga bugoberezi naye gwe ng'olinda kulabira ku bali wa ddala we zaagudde eriyo abantu nga bagoberera bugoberezi edda nagamba nga abaana baabwe bentendeka bayiwaayidde nti bw'obanga tewabadde mu meeting y'akawungeezi tokeeranga nnyo ku makya mu activity eyasaliddwawo ekolebwe obyera bingi byotategedde bw'oba tewabadde meeting y'akawungeezi tokeera nnyo tobeera ng'asookawo mu activity yateekeddwa nti yeeba ekolebwa nze lwaki sipapirwako era lwaki oyinza obutansanga mu bino bisango nti bamututte kubanga nze mwami kungu nze simala gaatendinga meeting era nze tosobola kumala gansanga mu press conference ey'omuntu nti balina bye bagenda okwogera n'embidde yabaddewo nze buli kimu mala kitegeera okukibeeramu so does this mean abantu baffe bafune okwegendereza nti kino kiyinza n'okukozesebwa okuyoola bannabyabufuzi oba oliawo abatalina nakyo bamanyi ku kino kati ne bakwatira ku bifaananyi ne bagamba nti kati bali bambala ovulo za red kati njagala bambala bukofiira oleeta bulesi kifaananyi waliwo abaana baali bambulira bebaata bakwatibwa mu kiseera kyakalulu ka 2021
abaana be bakwatireeyo nabasanga nze kusaidia nali yiganga naye bo nga bambi bafuna omukisa ne babata simanyi ngeri ki gye babata naye bo bagamba nti ekikwata abantu aba bakyali kitutta nti nze bankwata nga bambuuza namba yange naye mbuga ye mu kulowooza kwe alowooza bamubuuza namba ya simu ngera bamukuba ne bamuyingiza drone ng'enamba yasoma ya simu 0788 kube bamubanja namba y'amagye kugamba olaba abaana batalina kye bamanyi naye nga baali bagendera namba y'amagye naye nga yalowooza ya simu ndi bamukuba natuka ekiseera nga alowooza buli lwayogera abanyiiza n'asirika n'atandika kusirika busirisi. So bottom line mwami Kungu, tusalewo politics gwe tuli mukola. Is it politics in general or politics with bloodshed? Politics in general kwe kwesimbawo, kwe kunoonya obululu, kwe kunoonya obuwagizi. Politics with bloodshed lutalo. Tosobola bikola byombi. Kubanga venues anjawulo. So what makes you think nti kino kyalwawo? Kyalo andi kakati gwe baba kwataddi bamazeyo banga myaka 6. Gwe kimanyi nti emyaka 6 omwana gwe waleka ozadde nga nnyonyozi wange wano kati ate alina okubanga asoma yakasoma emyaka nga3 ani abaweeredde. Okimanyi nti yagenda nga wa myaka 25 alina 3 mugumu. Oyo musajja mukulu oyonoonye embaga ze ezalibadde zabeerawo ngenda kwa 3 mu 4 wana kati eyali ku university bamugoba dda. Yeah, but Bobaga, for example, mu 2024, banabwe bakize misango bano bagigana. Don't you think it was their personal choice? Were they influenced? They were influenced kubanga ekyali wabweru nga n'abakkiriza bagamba mwe babaguze babakoze kibanji wabalaba bafudizibwawo. Walo n'abagamba nga timu tugobere etteeka mpaka gye linaggwera. Etteeka ligamba kati bo baawulirizanga bakama baabwe. Omanyi bw'obeera mu byobufuzi bino mwami Kungu, nakugamba tulina the lowest relative maturity, political maturity of the masses mu byobufuzi mu East Africa. Uganda wano yeina yesinga ate nga tulowooza nti tuli bagezi niti tuli politically kubanga abantu baffe tebalina kintu n'eki nga kye bakkiririzaamu ekyaddala. Kenya balina tribes bazikiririzaamu, ne Rwanda ne Burundi. Tanzania balina bakkiriza mu CCM, bakkiriza balina n'olulimi lumu. Wano n'oluyimba lw'eggwanga eddamba tuluyimba mu Luzungu kyokka nga tebamanyi Luzungu. Ewo Uganda megoda body ile features kati bayimba ebintu nga si bya Luzungu naye mbo ali mu kuyimba luyimba lwa ggwanga lyonna, national anthem. Eggwanga lyaffe liri mabega kati we babeera eri munda ne bawulira bakama baabwe. Wano tulina kye bayita bandwagon effect oba celebrity panjandram, abantu bagoberera kikungo. Bakama baffe bagambye nti obusajja tubuyina. Kati obeera olowooza okugamba nti katukkirize tuveeyo ogenda okuwulira nti gwe Mary tewagiwulidde kino ekijja si muntu ng'oddayo ng'onya ng'osikandi. Okay, so Nupte yayamba bantu bano in your view? Teyayamba nayo teyeyamba kubanga bano this was the easiest human resource okukozesa mu political activities zaabwe. Tebabayamba kubabuulira mazima nti ekyamazima tuteese. Kakati bonna abasinga bateeseza balemereddwa. Omukyala gwe waleka mu nnyumba landlord ayinza n'okuba yamuzaalamu dda abaana oba nga yamugoba dda. Famire zonna zaayonooneka ezaabo ne future zaabwe zaatabanguka. Kati otandikira ku ki? Eyalina omuzigo kati ebintu bye babifulumya dda ne bazipangisa. Myaka 6 mingi. Eyalina kugamba buli mwana kye yali alowooza okukola kati saawa eno takirina. So what was the party doing? Nothing known. Ndi kye baali bakola. Okujjako nga gwe mwami Kungu n'abatuwuliriza mwe nga mukimanyi naye nze manyi nti tewali. Bakolanga kugamba they were mostly oba manyi kye bayita sharpening the microphone other than solving a problem. Kwa omuzindalo gwe gwasinga okukozesebwa. Neti bikola. So population eyaffe naddala ku ludda oluvuganya ebe yeyongera kwonooneka. Radio
kijja kuwawaza civil society organizations nti manje tuba tukola nti tuteekawo kikyajaawo kitono nti bonna twafunye call data nga bayogeddeko nekkonyi nolwekyo bali mu nteekateeka za kulwana ne babakwata ne babateekayo ky'olina okukola gwalwanirira kungu n'embidde mu kooti etaputa ssemateeka okutereeza ebintu ng'ebyo ebitambula bw'oba tokoze ekyo oba n'okola byombi n'okuteekawo civil disobedience obutakkaanya na gavumenti obulabikako ku nsonga ng'eyo ekibiina ky'ebyobufuzi tukisuubira okikola ffe wano bwe baali batwala nga gavumenti etunda ekibira ky'amabira ffe twakireetera okukyusa gavumenti etwagireetera okukyusa poliisi ku kibira ekyo era kati nagenda okuwulira ng'ate bakitendereza ate kati bagamba obutonde butambula bulungi naye yalinze abantu babiri nze ne Isa Sekitto ffe twateekateeka olw'ekalakaaso sinzigu mwabamu musobola okulunoonyerezaako mu Google kuba mawulire ago kwegali nze naye ffe bwe basooka n'okukwata ne bateeka munda twategeka a proper civil disobedience tewali kitongole kitaatwegattako n'obwakabaka bwa Buganda bwasindika abakiise twategeka okwekalakaasa okutabangawo era tekuddangamu kubeerawo muyo okwali kwegezaamuko kwali kwa Kayunga Kayunga Royalties kuba ko kwali okusinga kwali more violent mukulabika okwaffe of course elements zajjamu ne zikola violence nene ku bayindi abamu ne bafa naye njagala okutegeeza nti ekibiina ky'ebyobufuzi nga kimanyi nti abantu be bakwata tebalina musango kwebyo ebibiri kyalikozeeko kimu oba byombi kino ekikoleddwa kikulagira ddala nti ekisooka kikoleddwa leeti emyaka mingi gye bamazeeyo ekyokubiri ekivuddemu nze sikitegedde kubanga bwe bagamba nti bo basonyiyiddwa busonyiyibwa baaguza okujjako ng'oŋŋamba nti be baali bakomanda naye kitegeeza nti bwe baba bakkiriza emisango balina bakomanda baabwe okubaako kye baba bakola nti waliwo bakomanda abalala ate kati gwe kungu oyinza okulwana olutalo nga tolina bakomandinga mpozi nga gwe komanda kubanga boogera kalibinja kabayiga kamanyiddwa nga bali tukiraba kati kitegeeza kino kitandika butandise kati eno template nti bali abagamba nti bakkiriza security agencies ne bwe gibanga tebiriiyo tebabyogedde zigenda kukozesa eyo nga template y'okubanjira bo banjireko bajeti zaabwe zirinnye bayina okukwata abantu kinoomu abalala anti kakati oluusi eyo kati forces so bana bakkiriza nga bo oba with guidance and advice okuva mu kibiina kyabwe because now that becomes very tricky kati nga bongambye nti ekibiina kyabaaniriza kati suubire nti babagayidinze naye nze bwe babagayidinga mbuuza nga baluddewo abantu bano baba bafiiriddwa ebintu bingi kiki kye baali tebamanyi luli nga bakategeera kati okusobola okuwa guidance olwaleero babadde n'abakulembeze ab'enjawulo nze ne bawuliranga nga babyogera tuteese kuba kati kuno kubadde kuteesa na gavumenti really bateeseza nani kuno kuteesa kuteesa tebakusonyiwa nga toteesezza naye ateesezza kyesimanyi oba kibadde kibiina oba abasibe be bateesezza kati bw'oŋŋamba nti ekibiina kibaaniriza kuba mbadde sibigoberedde kitegeeza kyateesezza naye ndowooza baaluddewo nnyo olulala bwabaawo ebintu ng'ebyo ebyo muteesa mangu ne bivaawo ne mudda ku kirala kubanga nze okuteesa naawe mwami Kkungu ne tubaako kye tuggusa okujjako nga bwenkebera ku mutwe gwange gwavuddeko nsigala nagwo oba mu Uganda abantu batyaki mu Uganda kimanyi nti ebibiina tebikkiriza tosobola kusanga waliwo ekibiina nga tekisobola kutuula nawa NRM mulwaki gwe omutwe gwo gwa bbumba nti omusajja ajja kugutwala obusigala n'omutwe gwo ntuula naye nga ndina omutwe gwange nenvaawo nagwo so you think kino kyabadde wategwo nga wabaddewo okukkiriziganya wabaddewo okukkaanya wakati wa parties bbiri either parties bbiri oba abasibe kakati nze nandibadde njagala ndowooze nti babadde basibe bokka bwe batabaaniriza tusuubira okugamba nti mmwe tubeekengera kati biki bye mwakkaanyizaako n'abasajja bwe baba tebakikoze kitegeeza ekibiina kyakkaanyiza
ojukira wano bena kugamba nti ku musango gwa concealment of treason oba misprision of treason ogwekuusa ku bya Dr. Besigye nti gwe gwowulira ku lisiti nga bamusoma naye nga nakati tebamukwata n'okwekweka teyeekwese omanya nti ye yawaaba ekyo ekintu tewaliiwo era yavuddeyo n'akyewakana kubanga ogwo omusango gutegeeza gwe okumanya ku kintu n'otabuulira poliisi kitegeeza atagwina ye yayogera kakati kirabibwa n'ayonka nti ye gwe batataddeeko musango ye yalonkoma kati nakati nkubuulira and I want to put you on record obuulira ki bwe baba babaaniriza bulungi ekibiina kya no this is a fact NUP ngekulemberwa musabawanisi w'ekibiina mwami David Lewis Lubongo yayaniriza mu ssanyu abakulu bano omwenda abasonyiyiddwa yes it's a fact n'olwekyo baateesezza manyi bw'oteesa otegera n'olunaku lwe babata ekibagudde bugwi nti abasajja twageza okusanga nga bali mu kibuga so NUP yateesezza naye bakikoze leeti naye bakikoze leeti bandibadde bakikola dde abantu bano ne batafiirwa nnyo awo ndowooza bwe bandibadde nga bakikoze bulungi. Well, Doctor, amnesty, ani alina okufuna amnesty? Maybe to understand this well. Mumateeka kakati ekisooka olina okuba nga wazizza omusango. Musango wa kika ki? Kati twetaaga ne tukebera ku Amnesty Act. Naye nga emisango egisinga gyekuusa ku treason, gyekuuza ku ejo treachery, gyekuuza ne ku terrorism. Basobola okuwa amnesty. Kati kasita oyanguyiza eggwanga ne litakutwala nnyo mu criminal justice system ne gitagenda nnyo mu kuspendinga sente mu kunoonya bujulizi n'olaga n'okulaga nti okyusizza emmeeme ebikolwa byange mbyegaana in fact n'otandika n'okuyambako okuleeta information emala okumalirawo ddala abakola biri gwe bobadde gwe nga baakukwata bo ne badduka. Abantu bano ababeera baweereddwa amnesty baba bakkiriziddwa okudda mu population ng'abatalina musango. Ebiseera ebimu babayamba nako obajjukira kati tulina kakati amnesty policy ku bantu bakonyi abasinga bali baddukira mu Central African Republic byali biwambyeko nga biyambyeko ne ku security mu kuwamba gavumenti eyo eya Central Africa naye kakati konyi ye is a fugitive naye abantu abasinga bagenze babivaamu ebyo olutalo era ndozo bajja ne batuula ne basulako mu Serenaawo nga balinda gavumenti emala okumaliriza enteekateeka yaabwe y'okubazza mu community resettlement, reconstruction, remuneration era abantu abakkiriziddwa abasonyiyiddwa ogenda nakusanga nga ekyamazima bayinza n'otwalibwako ekyankwanzi bwe baba tebatwaliddwa kyankwanzi waabwe bamuyina mu nsawo kuba bagenda kuyambibwa obutaddamu kwegatta mu bintu biri bye baagambye nti baabibaddemu balina okuba rehabilitated bagenda kuba rehabilitated kuddaabirizibwa okuddaabirizibwa okubudaabudibwa oba yandibadde consolation naye kino kuddaabirizibwa completely nice. So rehabilitation eri mu teeka lino lyogerako naye baamu so ono akusonyiye yamanya wa wakutwala yamanya ofunye freedom yo wadde ng'oli musobya nnyo. Well, byeyogedde bimpadde okutya because bwanti eno eringa template noga nti abantu bagenda kukwatibwa wano. Dr. njagala tukole ki njagala tulabe butya tusobola okufundikira ensonga eno. Minisita Byamukama yabadde Masaka eyo n'atabuka tabukidde abasajja ba contractor uno avunanyizibwa ku byanguulu njagala kuzanyirako ku maloboozi ng'akaza ba contractor. Not give it 150 billion. Never. And refusing our designs, you are breaching contract. Stop that. If you came here to Uganda to hide corruption, promote corruption, we shall not allow. Actually, we cannot see that. I know we are planning. Wait, can you do such a thing in China? Huh? Can you do what you are doing here in China? In China? Yes. Can you do that dust there? Can you leave it for Chinese people?
China, we don't have this one. We have done it many years back. So in urban, it's not there. So because you have done it many years, you are making us suffer. No. Eh? Can you refuse that something given to you by government in China? You twist us around. No. We shall follow. Okay, and that we have already all the beauty men. They're on the way coming. Okay, I appreciate that the time you gave us that we shall bring within 90 days. Okay, and we start. Wow. So you are assuring me by the 90 days you have already started on the tarmac. Yes. You are sure? Yeah. You are sure? I'm here. We made order. Okay. 90 days when I come here, I don't find the tarmac. I'm here. I will translate your conversation. We shall share the engineer that our participants. And again, we are not giving you more money. This road, so far a kilometer is 5.3 billion Ugandan shillings. You know it is now already expensive. And then the trick you are taking us in is add 150 billion with our engineers. It will take us to a cost of 6.6 billion per kilometer. We cannot allow. So if those who want to eat money with you, you are running after politicians. The technical people stop. The design they gave you, it is enough. The thickness is 65. In Bunyoro Road is the oil road. Some of them are 60, 65 the same. Why do you want to tell us lies? So that 150 billion, we have already chased people and we are chasing more. I pray also we don't chase you. We shall not give it to you. Yes. Minister. Elimu kumaloboza amanji agage nga atabukidde abasajja China bano. Waliwo eggwanga waliwo kasitoola lyali ggwanga lya Rwanda. Waliwo abasajja baali contracted okuzimba yali golf club empya omanyi eringa eri ku world standards. Nabo ba contractinga story najifuna bamu ku ba golfers. Kuba nange ndi mu golf mpola naye nze ndi muyiga nayiga nga mwendi naye bagenda ne baba contractinga ne babasasula ne babawa nga ne mu contract mulimu ebbanga mwe balina okumalira. Kakati ye president w'eggwanga kye yakola n'ateekateeka olunaku ng'asinzira ku ndagaano eyo n'ateekeko olunaku lwa handover nti lwe balina okubanga babakwasa ebiwedde. Kumbe baali tebannakola ki tebannamaliza ye teyatawaana bakanda mugamba nti ow'ekitiibwa n'abasajja tebannazimba tebannamala nti omukolo gugende mu maaso gujja kubeerawo. Yaguteekawo gwali gwa kawungeezi njagala okutegeeza ye kye yakola poliisi yagiyita n'ebeerawo amagye ne gabeerawo baasi eyaluzira oweeri nayo n'ebeerawo kakati najja n'agamba nti kati either muhandinga ova ebiwedde kati oba mulinyeeyo baasi ngagamba bakontrakita okufukamira n'okwegayirira okwali awo okwaba China toyinza kukkiriza kufukamira kwegayirira era wo wennyini we baasabira ebbanga eggere ne batandika okuzimba nga bw'ogendayo ekiro eyo awo wo bw'otuuka wolowooza misana amataala gokka agaaka nga tewaliwo njawulo era ng'omuntu yetayinza kumanya obaawo misana oba kiro ne bakizimba mu eri ebbanga ate quality neekeberebwa nga kiwedde. So abantu bano bajoozi just ekiweesa abachina ne batawa kampuni za Uganda kubanga bo be balina resources. Okimanyi nti gavumenti tesasulirawo. Yo gavumenti ejja kuwa ekuwadde tenda ozimba oluguudo sente muzikanyizaako niye tegenda zikuweerawo. Kati kitegeeza kampuni yo bw'eba teri liquid n'ogenda weewola bw'etwala akaseera nga tennaba kukusasula gwe byo bagenda biwamba togenda kuzimba z'enguudo z'olaba nga ziganye okutambula. So kampani za Uganda ne zitandika okuba nga zivudde mu business ng'oggyeko dot services
eyabayindi naye nga ba Uganda kati companies abayindi naye kati company endala ziba zivuddemu kati tumaze okubawa priority mubadde tenda zonna mmwe muzirina gavumenti zaabwe bo zibawa ssente okujja okukola emirimu egyo kati ate n'okukola otandise okubuzaabuza kati mu ebyo ebintu ayogeddemu nze nzijemu police gundi bbiri police suggestions bbiri esooka kyekiri bulijjo kyenkaayanako bannayuganda naddala babaka ba palamenti abandi badde bakola oversight tebagukola bo bamanya luguudo lwabadde muwumbalirira nti lwakoleddwa olwo lubeeramu gye bayita road connectivity nti kati enguudo za Uganda tuyina kilometers mmeka ezikoleddwa tamaka naye nga bw'ogenda mu road quality index toyina luguudo lwa Uganda luwaayo nti balupimire mu East Africa nti quality ya luno yino owaayo luliwa teruliwo so kitegeeza batufera nti ne baba balukoze quality ya lwe banki so kakati ebambi so kakati time frame kintu kikulu era mu contract zetu tubala tuwandiika ffe bannamateeka tuba tubagamba abantu nti time is of essence ako ka provision bw'otakateekamu omuntu ayinza okusasulira emyaka 12 ng'asasula ettaka limu omuntu aba takyalina business tulina okulaga time is of essence nekiraga nti we wayitawo time bweti oba oyinza okubanja ze bayita money ze had and received mateeka obanja ze wampa kakati gwe gwo bodda mu banja naye nze nzira mu buto n'entunda ekintu kyange so ebyo ebintu tabiteeka mu bukwakulizo bw'endagaano ze tukola ali wayagalira wakolera ekintu kye era abantu kimanyi nti omuntu ajja n'asasula ku yiika 2 eza miliyoni olukaaga ye biliyoni 1 miliyoni 2 n'asasulako miliyoni 15 n'atandika n'okuyiwa matiriyo n'asiba ate gwe n'otandika okubanja n'ajja n'akuwayo 7 mirimu gye gigenda mu maaso n'akuwayo 2 miliyoni n'atandika okukuwa 4 ate tewali sente z'ogaana olwo gwe aba yakujje mu bizinensi nga yayingira onzijukiza waliwo abantu abamu abatunda ettaka nga tebanebuuza kuba oliawo kyoyogedde nali kibagambye bakola endagaano ati balance ali bati nja kusasula tebateekako budde kati wese emyaka 10 yali mu bibye ttaka akozesa abamu bazisala n'oddisala ye n'atunda poloti gwe nojja mu office bagambye ate bali be bamunoonya kati gundi munnange bamwegayirira sente zaffe ebintu byammwe mwensonga zammwe njazira bafuluma n'olubuto luwanvu nnyo bwati ali ku masimu alina amasimu ne PA be bakutte landlord gwe gwagamba nti gwe ensonga zo njazikolako kulokona mujje kulokona gundi abo bampereyo miliyoni 1 bagende mugenda gulira abaana ebyokulya naye mujje kulokona kakati gwoba wavudde dda mu business wavudde mu kategori y'abagagga kati oli mu y'abantu abaza okusaba omugagga naye omugagga ideally ali kuzizo so mwami onabo minister kangula ku ddoboozi awo nkuwagira butereevu agende mu maaso kino kye tubadde tumisinga mu ggwanga nibyo kati president anaabogola anaatuukabwa kuba kakati ye musajja wattu ebyo n'obimanya tabimanya intelligence yo weebe muwa ripooti yo tesinzira ku ebyo ye eri ku byakwerinda era naye kweko kwatambulira guno mwaka ngumazeeko nkutte ku gwokubiri kudde ku gwokusatu olululu n'aba butya ku byalo balwana kakati ye ebyo naye ye focus ye bino ebyokutuukiriza emirimu gye yagabira baminisita bino bye badde balina okukola naye katumusabire tulabe nti akikolera ebbanga ddeneko kubanga abantu abo bakozesa nnyo ebintu bingi okumalawo eddoboozi lya minisita olowooza President Museveni gyali and I want to pick your honest opinion olowooza mwami Museveni president w'eggwanga lino gyali bw'alaba Balamu Namere bya Mukama bali omu nsi nalabyeko nekyova togabe wano mu Kampala nga bataddewo embeera atuula na yes, I made the best decision. Of course. Does he feel relieved? He does. Abana bakola kye yayagala. Gomanyi olabirako nti naye abayamba kuba bagwa mu bintu bagwa mu butabutabu olaba wano ebyali bigudde ku nabo Namerawe Masakaawo president nadduka emisinde nagano bawa mubawe oba kitegeera kati naye abamanyi nti bye bakola byayagala
naye akimanyi nti saawa yonna kigozi nabo bafuna obuzibu so ajja okubayamba ajja kubasuulira tawulo kyekikulaga nti abo golooza bo balokole nabo bennyini bagenda kufuna ebizibu byebimu naye kakati pulezidenti kyabaakola ebyabano asuule tawulo basooke balwana ebirala byonna biggwemu abayirewo emibiri like abayambe basooke bagguse kye baliko golooza ekibadde kiganye enguzi okuvaawo ki nti abantu abagirwanyisa bonna gwe bambuulire nkubuulire gye bamalira bali tainted oba bonna bavaayo bubi tedisezi kyeye yagiwandikako buwandiisi yamaliriza afudde Romushana yaliko owa economic monitoring mugundi intelligence economic monitoring mulabe taina katina cha kulia olaba Augustine Ruzindana bule yali IGG waswalule bandi bon bamaliriza bubi beti Olive Namisanka yatema butemisi wakati buli muntu agezaako okulwanyisa kunguzi bwati engeri gyamaliriza corruption fights back abantu bagamba bayine ngombo nti fear is life nda kuno kwetulaba mu local government because balamu n'ennamere kyebatulaze kiraga ntubadde bubi nnyo tubadde bubi tulinga abatabadde na gavumenti tulinga abatabadde na bukulembeze despite the huge number of leaders, supervisors, local government, supervising ebyobulamu, supervising ebyenguudo, supervising ebyenjigiriza amasomero ago gonna, oyina DHO, oyina DEO, oyina CAW, oyina ba town clerks, oyina you have all these guys ku mitendere gyenjawulo. Where have they been, doctor? Government yali yakyala? System ebadde ekozesebwa mu byobufuzi bya Uganda. Jetulooza nti kati egenda kukwatibwako babadde bagiyita prebendalism abantu bafa batuuliriza kitegeeza omukulembeze okukozesa resources eziri wootudde okwenyweza mu kifo wootudde njagala kukibaddiramu prebendalism nga kitegeeza okukozesa resources gwe wootudde ensimbi ezo amaanyi ago bwoba okulembera poliisi abapoliisi abo bwoba okulembera abamajja abo bwoba okulembera oli mu byansimbi sente ezo bwoba oli wa agriculture okozesa enkumbi n'okozesa n'amabaati okwenyweza oleme kusiguukululwa mu kifo wookoze eki wootudde eyo enkola evuddemu obubbi okuviira ddala waggulu paka wansi ku ttaka kijja kitya walaba wano bantu bona ba prime minister baninga bona bagaba mabaati ne bafuna n'amabaati ninga gayina genda walala Karamoja tebaga sinti no bali bagala amabaati bazimbe bagagabe mu constituency ekintu kinywere obo kitegeera eyo system bagita prebendalism nti ogenda katinga office esinga okuba busy office eya disaster preparedness kubo yayina obuwunga obujanga bwa refugee ayine mikyere ayine miki kati omubaka okugenda ne bakuwayo tani nya ezo emikyere ez'amata g'obuwunga n'ogamba nina ebyalo bimeka nti 9 buli kyalo n'okiyiwako amata n'okiyiwako bulangiti kubanga babyetaaga fe abantu wano tulowooza nti ababundabunda be babonaabona bokka tulina abantu baffe mu byalo babundabunda naye nga bali mu byalo nga babundabunda naye nga obulamu bwe balimu bulinga ng'abundabunda abasinga mu byalo kubanga abundabunda tubawa engoye ne tubawa bulangiti ne tubawa emmere ey'okulya gwe kimanyi nti mu kyalo waliyo omuntu nga n'eddagala lino eriweweeza siriimu takyasobola ddimira kubanga tolimira nga tolidde nga bw'olimira nga tolidde lyerireeta obutwa ne bafa ojja obuuze buli mubaka buli lunaku abaako ne gwaziika bafa ki abantu baffe so njagala okutegeeza mwami Kkungu abantu bali bubi bano ababeera eno mu bibuga bino tebabimanyi tebabitegeerera ddala naye abantu bali bubi nnyo nti ababundabunda babasinga okuba bulungi kyovala nti omubaka okunyweza ground agenda mu ofiisi eryegaba ebyababundabunda najjayo ebyababe ate abatali ba refugee so eyo system eyo prebendalism ereese nti minisita w'ebyenguudo
kampuni ojiwe enguudo naye amala kukwatako kiki kanzi yotandikira nalabye ne mukambwe muzibu honorable bya mukama etsebu kati ba contractor bawazi deadline sale enzibwe yandibadde kati abalala balina okukola ebyo ati kakati baani mpuliza kati azimala alinye train okugenda ku mulimu omuki omulala kati ekintu ekyo bw'okikolera emyezi 8 nga buli lunaku kyokola ekyamazima osobola okufuna stress ate nga omulimu gwakola asobola okubanga katugeze eno kampuni ekola emmotoka eza Toyota nga ye asaako busa ayina kasitiika kateekako ng'emmotoka zijjira ku conveyor belt nga yakubako bukubiki sitiike omanye okukola bwoti okumala essaawa 8 ebbanga omukono kuba bw'osirisa eyitawo nga tekuli sitiike ebyo ebintu bireeta stress naye fe wana Uganda wana Uganda osobola okubanga ovuga mmotoka ogenda Ntebe n'osanga muno nakugamba nti mbadde ngendako Jjinja n'alusazaamu ne mugenda Ntebe ne musiibayo kireeta ekyo tetunakula essaawa ezaffe wano tezizitowa oli toyinza mugamba time is money musajja akugamba nti John namaze essaawa 24 sifunye sente nemusebo time yawe erina sente essaawa ezaffe tezizitowa bali buli ssaawa eyita ziba sente ekibi ekiri eri omanyi nti wano mwami kungu osobola okuzuukukanga buli lunaku olowooza nti eka osobola okuddayo n'akawumbi k'essente buli lunaku paka Desemba ng'olowooza nti osobola okukafuna n'otakafuna oba n'okafuna wano e Uganda bisoboka kati mwami kungu tosobola kunkakasa tetuli mu mwezi gwa 8 gwokimanyi nti mu ndowoozayo osobola okufunayo miliyoni ezitakka wansi wa 6 wetutukira mu Desemba mu ngeri yonna kisoboka oba obutakola ki obutasoboka kati mu nsi ezaakula kiba tekisoboka yo tekisoboka kati yo mu January omanyi bulungi zoonaaba nazo mu Desemba kakati n'olwekyo tuli mu nsi ezinyuma ensi enyuma nnyo nti wano buli kimu kipya ekintu kyonna kyolabye Bulaaya era nze kyovala mpagira nnyo labor externalization abaana bafe ogenda Middle East ne bagenda bano babakazaako kadamu of course kigambo kyava nakyogerako wano kiva mu kigambo kadimat kitegeeza abakozi naye bayiga ebintu okimanyi nti eri mu economy ziri buli kyoyigayo wano kiba kipya kuba ebisiga tetunabikola so n'olwekyo Uganda etunyumira buli kyoyigayo kiba kipya